Kano ke kaseera kalipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne bannaffe aba UBC omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye olunaku olw'eggulo era nga ziweredde saa 3 ez'okumakya. Tororo yesinze okufuna enkuba ennyingi era nga efunye millimeters 23 n'obutundu 4 so nga ate Entebbe efunye millimeters 3 n'obutundu 5. Bwe tulaba ku kifaananyi ekikubiddwa ku ggwanga lyaffe ku machaga leero tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana gwase nga wegukubakubamu ng'ogyeko ebyo ebiri mu nnyanja Nalubale ebyafunyeyo enkuba. Olw'eggulo ebitundu ebisinga obungi bibadde bya kiddedde ng'ogyeko ebyo ebiri mu nnyanja era ebyafunye enkuba. Kino nno kiviiridde ku Sserwandula mpewo ali ku guyanja Atlantic saako n'ezo eziri mu Arabia okunafuwa era nga ze ziviiriddeko omukubo gw'enkuba okusaasaanya mu masekkati ga Ssemazinga Africa era nga kino kye kireetedde embeera y'obudde gye tufunye mu ggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubira omusana okwaka nga gukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'ogyeko ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale tubisuubira okufuna oluwandagirize. Olw'eggulo tusuubira enkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wabula nga ebbugumu mu Kotido lijja tuukira ddala ku Celsius 31 so nga ate ku mbalama z'ennyanja Nalubale lijja tuukira ddala ku Celsius 27 era nga omusana gujja kwaka nga gukubakubamu. Mu nsozi ez'e Kabale tulisuubira okutuukira ddala ku Celsius 25. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Lagos ne Addis Ababa tubisuubira okufuna namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo nno e Nairobi tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde so nga ate mu Mecca omusana gujja siibira ddala nga gwememula era nga ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 42. Olwo nno mu Washington ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 26. Ebyo bye tusobodde okufunirayo n'enkya tulindire wano obudde bwe bumu weeraba.